n'ogamba ddala ki ekigenda mu maaso, kiki ekyatuwa ku Ssaabasajja Kabaka waffe, anti amawulire agaliwo gatulaga nti waliwo akatambi akafulumye nga Mwami Museveni yeewaanira ku bannayuganda ababanja Ssaabasajja Kabaka era n'atutegeeza nti bwe tutamukwate bulungi tuyinza obutaddamu okulaba ku mpologoma. Baganda bange twongera obbategeeza n'obbajjukiza ensonga gye mulabanga entono, ensonga gye tutawadde ennyo obudde gye tutabanga etaliiwo ate eyinza okufuuka ssemasonga era eyinza okuleeta ebizibu eby'enjawulo. So twongera obbakoowoola nga tubategeeza nti twebeereremu, twetunulemu tulabe ki ekiyinza okukolebwa ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okutambula. Bintu bingi weebiri, bingi bituuseewo era bingi bikolebwa naye nga twongera obbajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wanderekeri President of Uganda ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda ey'abantu, Uganda ey'awamu, Uganda erina eddoboozi limu, Uganda ekwataganira wamu. Twongera obbategeeza nti ebintu bino ebituukawo bye tubuusa amaaso oluusi tuleme bibuusa maaso, tuleme kulowoozesa abantu nti waliwo ekyenjawulo Mwami Museveni kyagenda okukola ku Uganda yaffe. Mwami Museveni waba yabamba Ssaabasajja Kabaka waffe n'amuteeka mu mikono gye n'amufunvubikira eyo nga tetukyalina access ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, tulina yimusa maloboozi. So nkoowoola baganda bange, mikwano gyange, nga mbasaba tuyimusa eddoboozi, tukozese kye tusobola okukola okulaba nga tutaasa, tukozese buli kimu kye tuyinza okukola okulaba nga tugezaako okukola ne tutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga bwe tutaakole kino bingi weebiri era bingi bijja tutuukawo. Tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yawambibwa naye abaamuwamba tubamanyi era Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bw'anaatwebulizaako emirundi emeka twongera omujjukiza n'omutegeeza nti ye Ssaabasajja Kabaka ajja mutuulamu. Bingi bikoleddwa, bingi bituuseewo, bingi byogeddwa, bingi bituuseewo, bingi tubimanyi, bingi tubiwulira, naye ekijja mu maaso Katikkiro Charles Peter Mayiga tugamba wano misana nti tojja kyagala. Mwe mugende mu maaso n'okubuzaabuza abantu, mugende mu maaso n'okwerimbika eri ebitaliiyo, mugende maaso n'okulimbalimba abantu nga mulowooza nti abantu tebategeera, nga mulowooza abantu mukyabalimbiramu eri embeera. Abantu kati ebintu babiraba, abantu kati ebintu bamanyi obisoma, abantu ebintu babigoberera. Luli mwali mulowooza nti abantu mubafugira muli, tebalina kye boogera, babeera muli, tubeera nga basiru nga basibe. Naye kaakati twongera obbajjukiza nti ate ku kya Ssaabasajja Kabaka tugenda mu maaso n'okulwana, ate ngera tujja kulwana okulaba nga mukomyawo Ssaabasajja Kabaka yonna gye mwamukukuma. Gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga, bw'obanga wajja ng'olina by'onoonya Mmengo, bw'oba wajja ng'oyagala kubba kusaanyaawo, twongera okujjukiza wajja ewantu wakyamu. Ssaabasajja Kabaka, Kabaka w'abantu, Kabaka wa bannayuganda, Kabaka wansi yonna, kubanga ffe wano mu Buganda twaniriza buli omu. Bw'abanga yakwaniriza naye gwe n'osalawo mumiza omuka omusu, byonna tujja kuba tubiwulaba. Ez'omu maka oba ez'omu famire waliwo ebintu bye baatwerabiza oba bye baatujjamu. Njagala kwebaza Katonda, His Excellency yagguddewo ekitebe ekyali ekitebe kya Nuupu, baakifudde essomero lya leadership. Naye bwe babadde batemaatema aboogezi abayogedde, Mama Lina Zedriga, Honorable Ssenyonyi, Secretary General ne His Excellency yennyini, baatemyetemye ebintu okulaga engeri Museveni gye yatta eggwanga. Mu bintu ebimu bwe yali atta eggwanga, yatta education, yatta okusoma, yatta okumanya, yatta famire. Era bagambye mu misomo gye bagenda okusomesa mulimu okusomesa abantu okubalansinga byonna byokola n'obibalansinga ne famire. Oya Famire kintu kikulu. Kati njagala tusooke tugende mu famire, tusooke tulabe, kubanga famire yali pulaani ya Bwakatonda. Marriage and family kya Bwakatonda. Katonda bwe yatonda ensi olutonda olwasooka, taddangayo kutonda kintu kirala. Katonda ebintu byonna bye tulaba yabitonda mu nnaku 7,
bw'osoma mu Genesis chapter 1 n'oba ne chapter 2 naye eri mu creation story 2 kubanga emu naddala bwe yatuuka ku muntu bayibuli egamba yatonda yabumba n'ettaka n'abumba omuntu eyo ate waliyo eri ey'omunda ey'omwoyo kyovulaba creation stories abasoma divinity ne Sierra inayo okusinga divinity erinamu we bakusabira differences eza two creation story creation 1 ne creation 2 emu egamba yatonda na kigambo endala egamba yabumba n'emikono kacaawo basomesawo nga wali contradiction mu creation story 2 ne creation story 1 naye tewali contradiction emu yatonda omwoyo endala n'atonda omubiri gwe yabumbisa emikono n'ettaka eyo creation story awo waliwo contradictions abantu abasoma divinity oba theology waliwo awo akantu awo naye njagadde nkajjewo naye njagala kugenda ku kiri ekya family plan ya Katonda nga main purpose yakyo eri procreation. After God creating the earth no kutonda buli kimu. Excuse me a bit. Okay, musibona ya recall nenga Princess Jamila now Kayanga great for joining the process wakaje Masaka tumideko nnyo. Now you know, now ensonga enkulu lwaki Katonda yatonda marriage and family and marriage, ensonga enkulu is okutonda, kubanga Katonda yatonda mu nnaku 7 n'amala n'atonda omwami n'omukyala n'abagamba mugende muzaale mwale mujjuze ensi. Katonda ebintu bye yatonda byokka lwe yatonda lwe yakoma taddangayo okutonda kirala. Amaanyi ag'okutonda yagassa mu muntu. Ekyo kye kiba kikulaga nti ensonga enkulu eya family Katonda akirimu nnyo, era nga tuteekwa okukitukuza, tuteekwa okusigala ku nnono ya Katonda gye yatandikirako ng'atuwa marriage oba family, kubanga yagituwa ne purpose endala. Buli kintu kyonna Katonda bwe yatonda, ebintu bye yatonda bwe yatonda obe omuti oba ensigo, yateeka omuti mu nsigo n'ateeka ensigo mu muti. Bw'aba yatonda omuti gwa ffene gumu, kiri eri muntu okukulaganyaamu okusimba ensigo ezo zitambule, ensi yonna esaasaana ekkedo. Ebisigadde byonna ffe twabi okukubaganyaamu okweyongera Katonda. Now Katonda bw'atonda omuntu n'agamba Adamu ne Eva nti mugende muzaale mwale, olwo ng'abawadde obuyinza obw'okutonda. Family nyingi Katonda ze yagendanga atulaga bw'ogenda ku Ibulayimu mu luberebere Sura 12 olunyiriro olusooka. Mukama ayawulako Ibulayimu okumujja we yali amwongereyo awalala atandika omulimu gwe, era Ibulayimu yagenda ne mukyala we ne bagenda ne batandika life, ne batandika ensi namba. Era Mukama bwe yali asisinkana Ibulayimu okwogera naye omulundi omulala mu Ssuula ye-18 ey'olubereberye, Mukama yamugamba bw'ati, yamusuubiza okuzaala abaana. Era Mukama n'agamba Ibulayimu nti abaana bano nti Saara ajja kuzaala
omwana oyo yagenda vaamu eggwanga omwana oyo agenda kuvaamu eggwanga nti ye abaana abo bagenda kutuukiriza ebimu ku ebyo bye nasuubiza Ibulayimu. Kati wulira Bayibuli eno erina ebintu bw'omala okugisoma n'osooka n'olaba buno amakulu agali kungulu nga bw'oba okisomye kale ago gosooka ogategeere. Naye ate era n'emabega w'ekyo ky'oba otegedde ekiri kungulu emabega waakyo waliyo ebirala ebiriyo nti olwaleero Ibulayimu bw'aba taliiwo ekyawandiikibwa ekyo okituulamu n'obeera nga yeggwe Mukama gw'agamba nti abaana bo nti ggwe ozaale abaana bo batuukirize ebyo by'otatuukiriza. Oya okitegedde? Wulira abo abasawo sigamba nti bye omusawo ow'omu ddwaliro sigamba nti bye baamusomesa byokka byakola. Addira knowledge eyo gye baamusomesa mu ssomero ne bye yakwata n'engeri gye yabisomamu bw'ojja ng'oli mulwadde obwongo bwe buddamu ebyo by'amanyi ne bye yagira olumu ajjanjaba n'ekintu ky'ataasoma naye olwa knowledge eri okugigaziya. Waliwo olumu lwe nali ku puroguramu ye okumpi n'ewala ku CBS FM. Puroguramu eyebeerawo oba lwa Sande ku makya yabeerangawo ku Sande ku makya bagiyitaaga okumpi n'ewala. Ne batubuulira ku dokita eyali alina okujjanjaba omuntu oba yali azimbye omutwe nga gulimu simanyi oba amasira neki naye nga waali tewali byuma bisobola kukola ku muntu ono mangu naye ng'omuntu agenda kufa. Dokita yatambuza obwongo engeri gy'ayinza okutaasa omuntu ono obutafa. Dokita n'abulwa engeri gy'agenda okikola n'arisikinga n'akola ekintu ekitaali mu professional ya busawo n'akwata drill eno egira ku kisenge n'ateekamu omusumaali n'arisikinga n'agamba kantaase omuntu ono bw'awona awone bw'afa oba bansiba Katonda y'amanyi. N'akwata drill n'adrilinga omutwe n'aguwumula n'akamulamu byonna ebyalimu n'ayiya buli ekisoboka ng'abiyiya mu ngeri gy'ataasoma naye yagaziya bye yasoma n'alaba bw'ataasa obulamu bw'omuntu. Bwe yamala omulongoosa n'amuzzaawo dokita n'afuuka hiro. Puroguramu eyo nagyagalanga nnyo era nga buli lwa Sande nteeka okugiwulira. Now nkiddayo eri Bayibuli terina kusigala nga eringa bwe bagiwandiika. Erina interpretation ng'abantu bonna. Omuntu asoma amateeka asoma ka section k'etteeka bwe kati katono n'agenda nako mu kkooti n'aka-interpretingira omulamuzi n'akannyonnyola mu ngeri ey'enjawulo ne bakusiba bw'aba ayagala bakusibe oba ne bakuta bw'aba ayagala bakute ng'ayinterpretinze olunyiriri n'agamba constitution ya Uganda etteeka namba 2 section A akatundu chwa kagamba bwe kati n'akukwatira mu katundu ako bwe vwi n'akagaziya ne kakola enjawulo kwekyo ky'abayagadde. Kakati wulira ne Bayibuli eno wulira olunyiriri luno olw'olubereberye essuula 2 lubereberye essuula 18 olunyiriri lwa 19 njagala tuluwulire bulungi. Tuli ku marriage naye mbadde njagala okunnyonnyola obijjayo eri byonna. Wulira amanayogera nti Ibulayimu n'amukisa kyenkola kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi
Ibulayimu ngenda mukisa bye ngenda okukola kubanga Ibulayimu ono talirema kufuuka ggwanga eddene. Kiri kyentandikidemu ekya procreation. Ewaffe bagenda ne bakakkanya obufumbo ne family ne marriage. Abaana abawala ne babateekamu nti fumbirwa omusajja nga mugagga. N'abalenzi kati babitandise baagala kuwasa abakazi nga bagagga nga balinawo kasente. Ekintu ekitali kirungi. The main purpose of marriage munda mugwe mulimu eggwanga ddene. Munda mugwe mulimu eggwanga kubanga naawe okubeerawo gwe waliwo jjajjaawo eyaliwo mu 1800. Okulaba edda bajjajjaffe edda Buganda yali erina family okumanyagana. Buganda yali yakola ekintu ng'erina kabaka, erina katikkiro, erina omukulu w'ekika. Mu kika mubaamu essiga, mubaamu olunyiriri, mubaamu akasolya. Musobola okuba mwenna nga mweddira omuziro gumu nga mweddira mmamba naye nga muva mu busolya bwa njawulo, ennyiriri za njawulo oba omutuba. Kati structure yejja nekka. Olwaleero senga nga twabikuuma bulungi nga Isirayiri bwe yakuuma ebyayo ne tumala nze kati nga nze ne Ebeni ne tuddayo emabega ne tuyita Afande Katongole. Afande Katongole n'ayita banne be yazaalibwa nabo ne tuddayo emabega ne tuddayo. Oyinza okusanga nga akasolya akafaako okuva mu 1800 tusobola okujjuza Nakivubo. Kitegeeza eryo ggwanga ddamba. Eryo ggwanga munda mugwe mulimu eggwanga. Kati Mukama agamba Ibulayimu nyina bye ngenda okumukisa kubanga munda mu ye yeeraba ali omu naye munda mu ye oyo ggwanga ddamba. Wulira kino eno programu edda twali tusoma naddala mu English. Batuwanga question, batuwanga gundi ngo osooka ne bakuwa emboozi nnene ne bagamba gifunze mu bigambo 300 ng'amakulu togakyusizza naye gifunze. Kati bwe wasooka ng'ogifunza ng'okola kye bayita rough copy. Bw'omala okukola rough copy n'ogijja mu final copy gy'owaayo. Kati Katonda akola programu ya famire ya Ibulayimu ng'eno rough copy. Nga Katonda tannaba kugamba Ibulayimu, nga tannaba kugira ng'alina bye yeerekeddeyo byatabuulira Ibulayimu ku ekyo ky'ayagala mu famire ye. Ngenda kubaako bye mukisa kubanga munda mu ye alimu eggwanga ddene. Katoyongereyo lwaki anga gonna ag'omunsi galiweerwa omukisa mu ye kubanga kyenava mumanya alyoke abalagira abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama okukolanga ebyobutuukirivu n'ebyensonga. Mukama alyoke aleeteko Ibulayimu byamwogerako. Owulidde nti amawanga gonna ag'omunsi gajja weebwa omukisa okuyita mu ye. Ekyo yali yakyogerako ne mu Lubereberye 12. Kati mu 18 addamu akyogera nti amawanga gonna gajja weebwa omukisa okuyita mu ono Ibulayimu. Nti era eggwanga erigenda okuva mu ye Ibulayimu aliyigirize ebyo bye namulagirako bye namubuulira. Kubanga Ibulayimu bw'anaamala obbabuulira ebimu bye nalayirira Ibulayimu bye namugamba ndibituukiriza mu mulembe gw'abaana be. Bye nabuulira Ibulayimu nja kubituukiriza mu mulembe gw'abaana be. Omulimu gwa Ibulayimu kuzaala, akuze bulungi abaana. Ibulayimu ababuulire bye namugamba, abaana babikwate babitereke babitambuliremu. Era ebintu ebyo ngenda bituukiriza
mu mulembe gw'abaana be. Kati ewaffe Uganda era Ibulayimu yakikola, bw'olaba abaana ba Isirayiri batambulira ku bintu by'abajjajja baabwe. Wabula ewaffe Uganda oba mu Buganda oba mu Afrika batugamba abaffe bwe bamala okufa bafuuka mizimu. Era omuntu ajja omusumba n'akugamba ogwo muzimu gwa jjajjaawo. Naye ate mu Bayibuli n'akujuliza nti jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Lidako omusumba nakyenzizemu nti omusumba akugamba ogwo muzimu gwa jjajjaawo, naye ate baba akugamba Ibulayimu ne Yakobo nga be bajjajjaffe. Era Bayibuli ebayita bajjajja b'okukkiriza Ibulayimu, era tumuyita jjajjaffe. Naye Ibulayimu yafa nga jjajjange tannaba kufa, kubanze jjajja wange azaala taata yafa 2021. Jjajjawo waali? Jjajja wange azaala taata, omusajja yafa 2021, omukazi yafa 2008. Nga ndi musajja mukulu era beebasaawo ebunja kaawo. We wagenda we wasanga taata awo we bali. Bo bafuuka batya emizimu, bo bafuuka batya emizimu nga Ibulayimu eyafa edda ye akyali jjajja. Now, kati Mukama yagamba Ibulayimu, ebintu bino byenkugambye ngenda bituukiriza mu mulembe gwo, kubanga Katonda aba alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Wulira, nga Katonda bwe yatonda emiti oba ensolo, bw'atyo bwe yatonda omuntu. Omanyi lwaki omuntu tulina pulobulemu nnyingi nnyo oba nnene nnyo okusinga ebitonde ebirala? Waliwo lwe twava ku pulaani ya Katonda. Wulira, Katonda yatonda omuti gwa kedo oba gwali gumu oba gyali ebiri, naye buli nsi erina kedo. Kubanga mu kedo yateekamu ensigo, mweyo ensigo n'ateekamu omuti. Ensigo ya kedo ng'ogikutte bw'oti erimu omuti mulamba senga ogisimba. Naye ne mu muti ogwo nga gumera bwe guti gukyalina obukoola, mwogwo omuti mubaamu ebibala bya kedo. Mu muti ogutannabala gulimu kedo. Naye ate ne mu kedo gw'okutte bw'oti n'omusala bw'oti n'oggyako ky'ogenda okulya, eno ensigo gy'oteeka wano, mu nsigo eyo mulimu omuti mulamba. Kati Katonda bw'atyo bwe yakola omuntu. Kati byo biri ebintu ng'emiti n'ebibala ebirala byonna nabiki byagenda bimultiplyinga ng'era omuntu bwa multiplyinze mu nsi oba n'ebibala byonna bwe bimultiplyinze. Naye abantu balina ebintu bye bayongeramu ennyo olw'okunoonyereza ennyo ekintu ekyava ku Ibulayimu ne Isaaka, ekyava ku Adamu ne Eva. Eva bw'atandika okunoonyereza ennyo, lwaki omuti guli baagugaana okuliibwa ne gunaate nga giri tugirya? Guno gwo bw'ogulya obeera otya? Ensigo y'okunoonyereza awo weeva. Nti kati abantu beeyongedde okunoonyereza, ne banoonyereza engeri gy'osobola ozaala omwana nga teweebase na mukazi, omukazi engeri gy'asobola, n'omukazi ayinza okukuliza omwana mu ccupa, eccupa n'emuzaalira omwana. Ne bakwata omusajja ne bamuggyamu ekintu, omukazi ne bamuggyamu ekintu, ne bakiteeka mu ccupa, ne monitoringa from day one nekiweza emyezi 9 ne bakifulumyamu mbu bazadde omwana. Okunoonyereza eyo, ensigo y'okunoonyereza eyo etandikira wali ku Eva n'omusota ne Adamu. What if I eat this fruit? What if? Kati ebyo waliwo ebintu ebyagenda bisembezaayo omuntu ne Katonda, omuntu okuva ku Katonda. Kati bwe tutuuka wano, bwe twayingiramu ebyobufuzi ng'abakopi nabo baagala okubeera mu bukulembeze, kubanga obukulembeze zaalinga famire nga zizaaliddwa nga nkulembeze ez'abakabaka. Kati ne muvaamu abakopi nabo abaayagala
okukikwatamu nga bakooye okufugibwa. Awo we wava bino ebya gavumenti ebya demokrasi ebyo ebyaki. Kati batandika okunoonya engeri gye batandika okutufuga nga tetumanyi. Ne bagenda nga waliwo ebintu bye batta, ne batta okumanya, ne batta okutegeera, ne batta famire. Simanyi obulwaire ebintu bino mbinnyonnyodde bulungi kuba mpulira sinnaba kubinnyonnyola bulungi ate nga nina bwe mbiwulira munda mu nze. Kati bwe tutuuka okutafuula kuba bali mu kirasi wano abali mu kirasi wano Omuwarabu yagenda okuddamu n'agamba nti nno musumba obufumbo it was God's plan. However nti naku ne bascammers be bangi both men and women ebintu byayononeka. Yes, anti kiva kuki kati kyenjagala okunnyonnyola kijjira ddala nga kipulaninge okutujja ku mulamu ogwo omunene gwembadde ntemaatema Katonda gwe yazimbirako famire. Kati ffe mu Africa most especially mu Uganda olw'okuba bano abatufuga baagala okutufuga nga tetumanyi batta famire zaffe ne batta ne marriage naffe tugenda okufumbirwa nga tunoonya byaffe tufumbirwa kunoonya we tunaasula tufumbirwa kubanga obwavu butulumye wabula si ku kiri Mukama kye yagamba Ibulayimu nti munda gwe mulimu abaana abo bajja na kutuukiriza ebintu bye nayogera mu mulembe gwo. Musumba nsaba kusalamu kebingi nsaba kubuuzaako olw'abatuuliza n'abasaba nja kukuba kino. Omanyi nti ennaku zino obufumbo abasinga si bonna bendabyeko ne bempuliddeko abamu byadda bagenze mu bufumbo si kuba nti no balina okufumbirwa abamu bagenzeeyo ensema z'omukuba obuswanyi eno n'eno nagamba kasange esityasiimwe alina bwali neogomegemukko nga bwalinda akubaza kukubba abamu bali mu bufumbo kuba nti oyo mwana wa gundi wakiri kanzaalemukko oba nze ng'omusajja kanzaale mu mwana wa gundi oba kale kanfuniyo omudinka wange oba kanfuniyo omulugu okugamba tetukyalina intention ngezako okukkaatiza kiri ekintu lwaki abantu tetukyalina ekigendererwa eky'obufumbo lwaki abantu because baagala alugivujako ekyokulabirako n'omukwano gwange of recent nandinyumyakoko naye naŋŋamba Roger kati olaba obufumbo bw'ennaku ne bwafuuka bwa ssente oli bwampa ku ssente nga mwagala oli bwampa kino nga nkola kino kwegamba the intention of marriage tekyaliwo mu kifo ky'omuntu okugamba waaye kangende mu nfumbo kuba akaseera keeko nsanze omuwala wange tugeze obaali bulaayi obaali agenda ku kyeyo kamwegumire mulinde akomewo twekolemu okw'omulimu naye kati abavubuka oba abasajja bali mu pulaani asinga oli mukola sente ozisindika eno ono aziri mu bbaala ono agulamu bakazi oli aziri mu bedi ono agulamu mmotoka the intention of marriage is no more. Ekibuzo kiri nti olowooza lwaki abantu balina that mindset lwaki obulowoozi bwabwe biri bwe bityo. Kati kyembadde ngenda okgendako awo ekyo tekyajja buzzi nti nno kyagwa bugwi kipange bakigenderera okumalamu unity ey'amaanyi okusobola okuyisaawo ebyabwe. Kati kyatandika kitya bwe bajja omulamu omukulu mu famire oba mu younger generation noba nga tofumbiddwa oba nga towasizza lwabino Mukama byagamba nti oli muntu muggwe mulimu eggwanga waliwo ebiri muggwe waliwo byogenda okukola mu mulembe gwo naye waliwo era ebiri muggwe ebirituukiririra mu baana bo oba mu bazzukulu bo. Kati bwe bamala okujjamu eyo motive Mukama gyagamba Ibulayimu nkugambye kati ojjawo Ibulayimu n'oteekawo ggwe kubanga naawe oli Ibulayimu wa generation eri mu maaso. Ibulayimu yali generation yaffe abataaliwo naawe olwaleero oli Ibulayimu wa generation egenda okujja nti okuva lwendiwo ate nga nzadde yagala toyagala mu mwaka gwa 14 walibaawo omusaayi gwange naye nga nze siriiwo mu mwaka gwa 14 oba 13
walibaawo omusaayi gwo gwali wanandaba. Kakati Katonda yali ateeseteese bulungi nga abaana ba balibeerawo mu mwaka gwa 13 balibeera n'ebintu bye bajja ku ggwe, era nga bakimanyi nti jjajjaffe asiimwe Wire yaleka atugambye bw'ati n'okisikiza generation, kubanga Ibulayimu yasikiza Isaaka n'asikiza Yakobo n'ayita abaana be 12 bonna nga bwe yabasabira omukisa abavaamu ebika 12. Buli omu n'amubuulira ekyokola, buli omu n'amubaako kyamugamba, buli kika ne kitambulira ku ebyo Yakobo bye yabagamba bye yasikira okuva ku Ibulayimu. Oba ntegeerekese? Kati n'ekyo twalibadde tulina okukikola nga tusikiza generation. Bayibuli egambye nga tubuulire abaana baffe okutya Katonda, tubasomesa okuba abaana abalungi, tubasikize ensinga nnungi, nabo bagisikize bannaabwe ne bali bagisikiza abalala. Naye nga waliwo core values ze bajja ku bajjajja baabwe. Joe Museveni yabadde ku Heroes Day, yabadde ne ku State of the Nation address. Byonna bye yayogedde yabadde ayogera ku 4 ideologies, 4 factors or principles of NRM. Nti Museveni yaleeta ekintu n'akiteeka wakiguze nti ffenna Uganda okuva ku olwo tutambulira ku principles za NRM ze tutamanya gye baaziteeseza. Bajjajjaffe abaatandika Uganda, ba Ibulayimu ne Isaaka Yakobo baffe baalina ki nga NRM tennaba kujja? Tutegerekese. Yes, kubanga abazungu bagenda okujja nga tuyina bajjajjaffe aba Buganda. Mwanga yaliwo, Kabalega yaliwo, bonna nga bwe baboogera, Omugabe wa Nkole ani baaliwo, be baatula bonna okufoominga eggwanga Uganda. Balifomingira ku ki? Bajjajjaffe, kubanga Uganda eri mu myaka 10 si 10, eri mu myaka 10. Bajjajjaffe balina gundi ki ze baatambulirako, ze baatandikirako, ze bajjanga basikiza bazzukulu baabwe ziryoke zisiimuukewo tutandike eza NRM ze batambuza kati. Ziri Museveni yagamba ziri ze zaali embi ezize zentuufu, nga ziri zaabeezaawo eggwanga eryo, zaabeezaawo Buganda centuries. Museveni yaani ajja n'ayingizaawo force manufactures and principles of NRM. Okitegedde? Ebyo babikola kati bwe bato bwe baanafuya family ne marriage to the extent bwe nagamba bwe twali tutandika wano nga tugamba tugenda kwogera ku marriage, abantu bankubira esimu ne bagamba pastor eyo program gireke, ogenda kutandika otya okuyimirira ku platform otandika okusomesa obuseegu nga bamanyi kubanga bakijjayo ne bakiza ku kintu eki sex. Buli lwoyogera ku bufumbo bakuzamu ebyo, era simanyi kiyira, simanyi obuwoomi, simanyi okuwooma, simanyi okukola biki, ne babiteekaawo ne batujjako values ennene ezatandikisa family. Marriage kintu kikulu, institution ya ggulu eri mu kwagala kwa Katonda. Era senga tubeera ne family ne tubeera n'ebyobufuzi ebirungi, ebyobufuzi birongooka family, ne tuddayo ku family units, family level, ne tutereeza family, buli muntu n'akuza omwana we bulungi. Tugenda otuka ku mutendera gwa LC ng'eyo LC yonna eri mumbe nga eri mu harmony ng'eri mu mirembe. Tugenda okutuuka ku Muluka, tugenda okutuuka ku Gombolola, tugende ku Saza, tugende ku district, tutuke ku national level,
ensi eba erina kubeera mu mirembe. Naye unity eya marriage bwebanga nga ntabangufu era emitendera egyo gyonna giba gigenda kutabanguka paka ku national level paka ku international level. Kati bagenda ne batuma values za marriage ne bazitoniya nnyo ne baziteeka ku sex ne baziteeka ku nyashi ne baziteeka ku figure ne baziteeka ku wallet. Era n'omusumba nayimira ku kituuti n'agamba omusajja ky'oba okola sooka okole wallet ogenda owase sooka okakase nti wallet yeegumye. Kati omwana omuwala yenna awulira omwana omuwala yenna aba awulidde ekigambo ekyo tosobola mugamba nti munnange nkwagadde naye jangu tutandike life ebya agamba musumba wange yaŋŋamba muyina okukola wallet. Kakati n'abaana abalenzi nabo abaana abawala ne batandika okukola ennyo okukola kyonna kyonna ekisoboka ne bakola obubina ne beekuba empiso. Waliwo gwe nalabe nga bamukuba muno empiso asobole okweruka n'okugejjagejjamu ku ngalo babakuba empiso ku bubina n'alyoka abeera n'akabina ne kabeera bwe kati ng'olwo lwonna bw'akolerera okugamba okufuna maybe afumbirwa afuna omusajja ne bageneratinga ebirwadde bye batamanyi. Musumba sorry for interruption ekyobalaba n'omusumba gwemanyi wano mu ggwanga ye yagamba bw'ati yagamba abawala wepositioninga bulungi endowooza oba atule bulungi bw'ati mu kyakina abirenga sitatu awulize ekigambo no kola ku kabina bakwebyo yambalako obukwebwa obukulaga ku figayo kola ku figa kola kaviiri omusajja akwegombe kugamba kola ku nanga bakola ku skin wate bebe bali gudde teka yakatulisutukamukko musumba byogera mu kyaki ningamba omusumbu bwana yogera bino ebintu bino kati onokola wote bere musumba notuuka ewaka ne kuvayo akatunda ne kagwa wansi ebere ne lidda wansi kugobe. So kati ekyo bakikola bakigenderedde okujjawo core values. Bakikola bakigenderedde okujjawo core values za marriage oba eza family. Kati bwe batyo ne boonoona eggwanga. Tatugamba nti nno abantu tebeefaako kubanga era okuva edda abantu beefangako. Era bayibuli ekyogera mu Bakolinso essula 7 nti nno nga Pawulo asomesa n'agamba abakyala muleme kuyonja nviiri zokka. Kiri mu Bakolinso 7 maama nnyabo nti muleme okukola obuyonjo obw'okungulu naye mukole n'obuyonjo obw'omunda mu mmwe. Nti kubanga ne bajjajjaffe okuva edda nabo baabikolanga baalanganga enviiri naye nga ne munda nga n'emitima gyabwe bajjajjaffe abedda bo bakolanga bwe bati research ginafunyeko for this topic nti bajjajja baffe abedda mu kwefaako yasooka nakwefaako munda mu ye so neyefaako si kusooka banabe naku asooka kwekolako kungulu nga munda mu buvundu. Kati tuba tulina ebyo byonna birina okubeerawo yes naye nga tuli ku core values ez'okuzimba ensi oba ez'okuzimba eggwanga oba nga bw'olaba nti nno abaana ba Isirayiri ebigambo bino Mukama bye yagamba Ibulayimu baabikwata era bo n'olwaleero luno omuntu bw'afa mu kika kya Benjamin bamanyirawo nti gundi afudde naye era mutabani waabwe bw'azaala bamanya nti tweyongeddeko abaana bwe bati tufiiriddwa abaana bwe bati daily basis ebika byabwe bikyali intact bagoberera kubanga bakimanyi bulungi Mukama yabagamba nti nno
waliwo ebigenda okutuukirira ebitatuukira mu mulembe gwa Ibulayimu nga bo be bagenda obituukiriza. Kati naffe Uganda eyo kati yali badde nga twatuukiriza ebyo. Wulira, ekimu ku kintu ekyatta Kabalega, ekimu ku nsonga lwaki Kabaka Kabalega yafa, yagaana abazungu okugatta Buganda mu East African, simanyi British Imperial East African whatever, nga baagala ogigatta mu East Africa. Kabalega yagaana, n'afuna obutakkaanya n'abazungu ne batuuka omuwaŋŋangusa, n'awaŋŋanguka n'akola atya, yagaana okugatta East Africa, yagaana okugatta Buganda mu East Africa, n'agamba mujja kuba mututte obuyinza bwange n'eggwanga lyange Buganda sigiwaayo. Byonna yagaana okugatta Buganda, era bwe yagaana ne Bunyoro yali talina bweyinza kugenda mu East Africa, kitegeeza yagaana Uganda ogigatta mu East Africa. Olw'okuba abazungu baali baamala dda okukiteekawo nga bo bakirina, oluvannyuma byamuviirako okufa, ne basikiza omwana w'omuto eyali Dawudi ow'emyaka 4 years old, ne bamuteekako ne bakukuta ne ba Sir Apollo Kaggwa. Naye kikyembadde njagala, jjajjaffe oyo bw'aba yakirengera n'agamba kino ekintu sijja kukikola, kati ebigendererwa bye byafiira bw'abaaliwo nabo ne babyerabira. Olwaleero Uganda eri mu East African Community, naye nga kye yalengera kyekyo kyennyini, yagaana ogigendamu ng'agamba abantu be bajja bonaabona nnyo. Olwaleero tuli mu East Africa, East African Community, amawanga amalala gonna genjooyinga Uganda, naye ate Uganda terina ggwanga ddala lyeyenjooyinga mu East African Community. Very true. Otegeera, bo bajja ne basuubula ne bakola batya ne babeerawo ne bagula amataka, naye tosobola kugula ttaka Tanzania, tosobola kugula ttaka Kenya, tosobola kugula ttaka Rwanda, naye ate Abanyarwanda balina square miles e Uganda. Kabalega gundi Mwanga yakiraba, Mwanga yagaana n'agamba takkiriza kuteeka Buganda mu East African Community. Kye yalaba kyekyo, senga kyali kyatambula emirembe gyonna ne kiva ku Mwanga ne kidda kwabo ne bakimanya, ne kiva ku Dawudi Chwa akikutte n'akikwasa Muteesa n'akimanya, Muteesa n'amala okukibukalamu bulungi n'akikwasa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi n'akimanya. Uganda teyalitwalidda mu East African Community. Naye olwaleero nga Kabaka Mutebi ali ku Namulondo, jjajjaawe yagaana ogenda mu East African Community, Uganda bagisitwa ne bagitwala mu East African Community nga waali. Era abeerera ddala ku mikolo ne bakuba oluyimba lwa East Africa olw'eggwanga nga jjajjaawe. Kitegeeza ife eby'Abayibulayimu baffe bizze bifiira mu kkubo, era bwe bityo byebisse byebituuse okutta family level, byajja bifa okuva ku national level mpaka ku family level, oba ne bifa okuva ku family level mpaka ku national level. Labayo, olwaleero mbadde ndi wano njagala okukkaatiriza kino kye ŋŋambye ekyoku amawanga amalala okwenjoyinga Uganda gonna g'omu East Africa, naye nga Uganda teyenjoyinga Nenga mwena baliko. So the princess, thank you very much for joining. Mwarabu, Jackie Kabeja, Morini, and the rest. We shall invite the friends and them. Olaba. Alabamaje neze entulege. Entugga. Giraffe. Oziraba bali Uganda. Oziraba. Kidepo, the National Park. Ezo entulege bazisomba okuzijja mu Maxon Falls Gundi National Game Park. Kidepo, Muhabura.
bali mu kuzisomba bazitisse bakatwala 37 zonna bazitwala Rwanda. Eza Uganda bazitwala Rwanda. Ababaddewo bennyini abasirikale be bakubye ebifaananyi abasirikale ne bagamba ASP talk about it. Bakozesa bannayuganda bannaffe bazitika bakasomba ne gundi rhinos amalubu eddubu rhino eddubu n'entulege entugga ezo baziyita ntugga zebula z'entulege bazisomba bazitwala Rwanda okuzijja mu Northern Uganda okuzitwala Rwanda. They are enjoying Uganda naye Uganda enjoying East Africa. Mazima Ekyo Mwanga yakigaana. Kakati ekintu kya family kinene nnyo. Buganda yali eyina kalicho gundi eza family era nga bw'oba owasaba kubuuza bwe ngende wafande Katonda mugamba nti afande ngenda kuwasa kubuuza owasa mu family yaani. Oya Era nga n'omuwala bamubuuza oyo omulenzi gw'ogamba ava mu family yaani nga bawasa family si busosoze no making sure nti core values za family zisigalawo. Naye nange kennyini nava ku ssomero nga ngenda na mukwano gwange muwala nga ffe twasirikira ekyama kyaffe nga ngenda waka nga babeera waka mama oyo mukwano gwaffe kubanga awaka twalina abaana abawala be twasomanga nabo yajjanga nga mukwano gw'abawala bali ab'ewaka bannyinaze. Okitegedde? Naye nga ffe tumanye ekyaffe ne tusirika paka leero. Naye edda nga bawasa family era nga family eyingira mu kintu negamba tojja muwasa ng'osooka n'obuulira abazadde ne bakola save ne banoonyereza family kyeyo gy'owasaamu era awo we wava eŋŋombe egamba mwana wa gundi. Mwana wa gundi tekyali kya busosoze no. Bateekwa okumanya kati nga buli family erina okubaako n'omulimu gwekola mu society nga bw'ogamba nti ogenze kuwasa wagundi bakubuuza family yaani eyo jjajjaawe yaani yakola ki nti yalwana muwaludiwo wanu kati abo bazira genda omuwasa oba genda ofumbirweyo eyo evaamu omusajja wa kabaka akunaga bw'ebanga emanyi obwakabaka nga family erimu abasajja ba kabaka eyo gendayo genda omuwase oba genda ofumbirweyo nga twewala. Naye byatandika mpolampola ne batandika okuwasa nnyashi z'Abanyarwanda. Kiwala Kinyarwanda ng'eyo qualification y'omuwasa mbu Kinyarwanda bana budi yalese Ekinyarwanda. Musumba kyogere nakukyogerako that's happening ku ground kuno. Oyinza wangu oli bantu bawakuddawo ne basajja bannamba oli nakola bwati ana kiina Nyansi. Nyansi is it a qualification of marriage? Nagamba kiriko agaaso kakati webuuza really one way tutuuse nti tuli mu bufumbo abakudde bagamba nti tutetuwemula tubikalekako ebigambo bigambo n'abasoba yawuliddeko eŋŋambo nti gundi awo yafaanana bw'ati oyo ayina simanyi mountain Rwenzori simanyi oyo ayina river lake n'obuuza mufo ky'okuba mpasiza lake Victoria mpasiza mountain Rwenzori. Kati ebyo bye byagenda bijjawo core values eza marriage. Nkugambye kati ekyo awo we twaviira kuluma Uganda wetandikira oba Africa awo we tutandikira okuva ku bajjajjaffe bye baatandikawo. Naye nga Bayibuli Mukama agambye Ibulayimu abaana bo babuulire bye nakugamba kubanga ate nabo bw'onoomala obibagamba ne babikwata ne babitambuliramu ndibituukiriza mu mirembe gyabwe. Kati ekyo kitegeeza
abantu twandibadde olwaliro twandibadde tutambulira ku core values za Buganda oba Uganda eyawamu kyali kiki bajjajjaffe biki ezo entalo ze balwananga ze bafiirangamu ogazi ya Buganda balina bigendererwa ki olwaleero batubuulira za NRM eyingirawo ddi ziri ezaasikibwa okuviira ddala ku bajjajjaffe Kabaka Nakibinge yafiira mu Kabaka Nakibinge yagazi ya Buganda ku myaka 34 n'afa ng'agigaziyiza Junju bafiira mu ntalo baali kiki kye baagala mu Buganda ebeere okubanga olwaliro tutambulira ku values za NRM. What is NRM? NRM evaawo okuyingirawo etuulire ebyabayigulayimu ne Isaaka wa Buganda tusooke tutambulire ebyabanyarwanda bye tutaamanya n'osanga n'abasajja Baganda nga batudde Museveni abasomesa principles of NRM. Principles z'abajjajjaffe zaali ki? Tulina okuddayo edda nkugambye buli famire mu kitundu yabangako kyekola nga ne bw'oba gw'ogibeeramu nti Afande Katongole nga bw'aliwo okuwanirira famire ye n'erinnya lye ng'alina okubaako ne byakola. Edda ensolo zaalumbanga abantu abasajja omusajja n'asula ebweru ng'ayigga engo oba empologoma etta abantu eri ebisolo by'abantu n'alwana nayo n'agitta. Kati nga wabaayo okuwasa oba okufumbirwa n'abuuza n'agamba oyo omusajja famire jjajjawe ye yatutasa ku mpologoma eyali etta abantu kuno ku kyalo. Awo we baabuulizanga mwana waani nga bwe bajjayo lisitolo oyo eyo famire gifumbirwemu oba giwaseemu kubanga famire engundiivu nga si basezi nga si balogo nga si batemu si babbi naye nga bazira. Kati ekyo kyaleeteranga buli famire okubaako ne kyekola okuparticipatinga mu society okubeerawo. Jjajjaabwe yalwandiwo jjajjaabwe ye Mutongole yakuŋŋaanya omusolo gwa Kabaka mayumba 10 ebyo nga binyweza famire n'ebangundiivu we bajjanga ne babuuza mwana waani nga baagala bafumbirwe ofumbirwe oba owase omuntu nga ali ku core values za Buganda oba eza society gye mulimu. Naye kati olwaliro byonna byavaawo tetukyamanyi owasa lwakuba okwoyo okwoza